bali ku Bukedde TV ne program Omudaala gwera lwa mukaga sawa musanvu paka sawa munana twogera ku nsonga z'abasuubuzi ng'era ensonga gye tukyalina mu ddiro y'enjoola entambuza n'enkola ya kasasiro mu kibuga Kampala. Bantu bangi balina ensonga nnyingi nnyo, sente zisoloozebwa nnyingi, abasolooza bagamba sente ntono, KCCA abasuubuzi balowooza ino obbayoolako kasasiro okusinziira ku sente zibaziwa ennyingi ennyo. Aye ne KCCA egamba sente zibagiwa ntono tezimala, so waliwo n'okufuna abantu abalala balina sente okusobola obbayamba ku mulimu guno. Bw'obiraba otya ali eyo ye poroga gye genda otambula nayo nga mu studio nyina omwami Magambo Latif ono wa Kampala Solid Management Consortium, nemba n'omukyala Josephine Kitaka Supervisor Solid Waste Management, nemba ne Abdul Musa Senyondo Chairman Nabugabo Abdul Joint Venture, ne bakansala b'ekibuga Kampala, nina omukulu Lwanga Daudi kansala Kampala Central 1 n'ebyalo n'emiruka egyetoloddemu awo, nemba ne Bruhan Byaruhanga ono naye kansala Kyambogo Institutions, n'omukulu Okwera Moses Mugisha kansala Nakawa 1. Olwo twegatiddwako abasuubuzi ne twegattibwako n'amakampani ag'enjawulo agaali licensed okuyoola kasasiro mu kibuga Kampala. Awo tugenda okutambulira. Kantandike n'omukyala Josephine, buuza ku bantu once again. Balamusiza basebo ne bannyabo amwe bali nnyo Bukedde TV okumpa akakisa kano okujja olwaleero okutangaza ku bana Kampala mu nsonga ezikwatagana ne kasasiro. Amanya n'eddoboozi Josephine Kitaka nga nkola nga Supervisor Solid Waste Management. Yakola biki oyo supervisor? Omulimu gwange gwa kubeera kalabaalaba mu ntambuza y'emmotoka eziyoola kasasiro, abakozi abalongoosa enguudo, abakozi abagogola mu myala okulaba nti n'ekibuga kyaffe Kampala kiyonjo. Kaakati kantandike straight naawe. Abasuubuzi ensonga esinga okubaluma bawa ssente nnyingi ennyo nga zigenda mu KCCA. Oziwulira? Mu mateeka aga KCCA gennyini ne local government gonna gannyonnyola nti ku ssente ezo zibawa mulina okuyoola kasasiro, okuziba enguudo ezirimu ebinnya saako n'okugogola emyala. Ssente ezo temuzikola ki? Temulina kuyadde percentage entono etandikirwako nti kale nga bwe mwakiteekawo luli nti tewali ssente, tewali wadde ka percentage akatono akasobola okuva ku ssente ze basasula omuli license naki okuba nga zikomawo kasasiro. Niyanziza nnyo ssebo. KCCA mu nkola okutambuza emirimu gyayo esinziira ku ssente eziva mu gavumenti eya wakati. So buli mwaka ogw'embalirira gavumenti ey'owakati ewaayo essente okusinziira ku budget KCCA gyewaddeyo, naye essente ezivaayo mu gavumenti ey'owakati zigenda zikendeera. Ate kino kikosezza nnyo enkola. KCCA nga mubadde mumanyi emabega yebadde eyoola kasasiro era yeekya eri mu kukola enguudo nnyingi ezikoleddwa, yezimba emyala. Tulina amasomero 79 mu kibuga kya Kampala abaana baffe basomera. So n'ebirala sisobola bimenya byonna nembimala, naye nga byonna byetaaga ssente. Kati okusinziira ku ekyo ne tulowooza nti nno KCCA nerowooza nti nno tukozese kampani z'obwannannyini naddala private sector, kubanga tusuubira nti private sector ebeera n'obusobozi. Omulimu gw'okuyoola kasasiro si mwangu. Mu kaseera kakano KCCA eyina emmotoka 57 eziyoola kasasiro, wabula emmotoka zino zigenda zifa kubanga omulimu gwa Monday paka Monday.
emmotoka ziola kasasiro buli lunaku. So netugenda netulaba nti mulimu essente mu kuddaabiriza emmotoka zino, mulimu essente okusasula abakozi abakola omulimu ogwo, so nga era kikosa nnyo entambuza y'omulimu. Netulowooza nti private sector ejja kujja tukwatire wamu tuyoole kasasiro. Ati ekibuuzo ekiri mu private sector etwalibwa nti oba yeeyina ku ssente oba yeeyina obusobozi naye kuba kati nze ndi mu kuweyinga ebintu bibiri, tunulira gavumenti, owulira, nentunulira private sector. Naye private sector tezzenga Rotary ne bamunnange wano wa Rotary bo bakola gwa nakyewa. Kati private sector ezze kufuna ssente. Kyensuubira nti ne KCC ekisobolo era ojja kwesanga eno private sector mulimu bannyinizo ba KCC. Ekyo kyosembeddeko sijja kyogerako, sijja kiyingiramu, wabula omanyi waliwo kye bayita public private partnership. Public private partnership ebeera risk egijja ku gavumenti nga risk egiteeka ku kampani z'obwannannyini. Nkuwa ekyokulabirako, ekibuga kya Kampala kirimu emiruka 98, naye bw'obanga twogera tuyina kati emmotoka ezitambula olunaku lwa leero, emmotoka ziringanga 3 eza kasasiro. Ku lwaki? Emmotoka endala nfu, kyetaagisa ssente ozikola ki? Oziddaabiriza. Kati nkuwa omuluka nga oba nkuwa division nga eya Central Division, kankuwa ekyokulabirako. Central Division kati ejo emiruka gya Central Division girimu emiruka nga 22. Emmotoka 6 zitambula zitya mu miruka egyo 22 abantu nga tusobola obbajja mu kasasiro. Kiraga bulazi nti no tetuyina busobozi, emmotoka tezimala. Ate nga yo wa private ajja kubeera ne ssente ateekemu emmotoka zitambule mu bantu ziyoole kasasiro. Okiraba? Nja kumawa mukadde. Yes sir. Ngenda kujjewa abakulu abo bonna tubeere bakakkamu. Kansala omukulu Lwanga. Yes sir. Bwe twawumulira nga bakuwadde amateeka. Yes sir. Ebiwandiiko otapute. Yes sir. Nga muvudde ku layini muvuga kataka mwaba KCCA. Yes sir. Woba otandikira. Naye n'abantu era babuuze ekaage. Njagala okulamusa kubatulaba ku Bukedde TV. Sebo n'okwebaza omutesitesi wa programu eno. Nti bwe twaviiriddeko nga bampadde ebiwandiiko n'okutaputa n'okunnyonnyola bannakampala. Abatulaba mwenna ku Bukedde TV, Daudi Lwanga omukiise wammwe ku lukiiko lw'omuloodi Lord Mayor Erias Lukwago ng'akiikira Kampala Central 1. Nina ebiwandiiko bingi, naye olw'okuba nti ebiwandiiko bye nnina n'obudde bwe babimpeeddemu n'obudde bwe bampadde otasobola kubitaputa bulungi, naye njagezaako okunnyonnyola. Naye era kyenzudde mu biwandiiko bino nti byebyobukulembeze ebiri administrative. KCCA naffe nga ba police makers n'olukiiko lwaffe lwonna tulina okutunula mu documents zino eziba zituweerebbwa netuzogera, kubanga bwe ziba zivudde complaint mu bantu ffe tuli ku lw'abantu, era njogera wano ku lw'abantu ba Kampala Central ne district ya Kampala yonna. Nina ekipapula wano ekisooka kiba bannaffe abakwasisa empisa abagezaako okuluŋŋamya omulimu gwa Nabugabo Abdul, kubanga buli mulimu gwonna ng'ereeka wabaawo guidelines bannabe kwe balina oba enkola ekolebwako. Kalirooza na bano baafuna b'ofiisa baabwe birira okutunulamu okukakasa ddala nga bamaze okuweebwa omulimu guno, b'ofiisa bataddeko bali mu mateeka era bebakola babikola mu mateeka oba banyigiriza abantu. Waliwo document endala ebadde nnungi kubanga yawandiikibwa nga bayiwandiikira Nabugabo Abdul, era yagiwandiika mukozi wa KCCA director mutuufu mulungi, naye ebigo byateekamu yalaga nti afunye complaint okuva eri abasuubuzi n'abatuuze, era ndowooza nga ajjayo guidelines
zebaabawa zebalina okutambulizaako emirimu gy'ekitongole ng'abagamba nti abantu bakomplaininga nti ssente zibagibwako nyingi. Ye najjayo omuwandiisi n'agamba nti bw'ogenda ku ndagaano gye twabawa ya PPP twabawa emiwendo ke mulina okutandikira nga giri wakati w'emitwalo 3 byemuyinza okusoloozaako na biki bye muba mukoze eki musoloozezza. Era nga ye agamba mwali badde mukikola ki kukka wansi n'agamba nti musala amagezi nga kiri mu Kampala Central ne mu Lubaga. Waliwo ekiwandiiko ekirala kyo kinnamutaayiika kiriko emiwendo gya njawulo kyekigambe nti kiri administrative kyetaaga nti tukola ki kubanga ekiwandiiko kino bwe nkiraba nga kigambye nti eno lisiti y'abantu abakomplaininga abasuubuzi aba bulijjo mu bitundu ebyenjawulo akuliko emitwalo 10, emitwalo 8, 16 mpaka n'omutwalo mulabi. Kakitegeeza tibyetaaga nabyo okunoonyerezaako okumanya gye bivudde n'ani abireese era byetaagisa ki. Naye nga byonna byonna bwe mmaliriza ku nsonga eyo biri administrative tulina okubituulamu ffe nga abakulembeze b'ekibuga Kampala ne batekiniko abateeka ebintu mu nkola nga bawa abantu emirimu gye. Waliwo akantu ke twalese twogeddeko era ke njagala okukaatiriza nti akali licensed omuntu okufuna license aba aweerebbwa olukusa okukola omulimu ogwo. Lwakuba ntekiriwo nga wadde anyonyola nti license bw'ogifuna ate erina time weggwerako tetandika mu Gw'omusanvu negwako mu mwezi gwa January negwako mu mwezi gwa 12 bweba eweddeko oddayo okulinewalinga license eyo ne bakubuulira ebyetaavu oba okyasobola okukola omulimu ogwo okyasobola okukola omulimu ogwo. Naye byonna nga mmaze okubyogera twetaaga okuddayo okutula n'abantu. Ekisookera ddala kyenkubiriza technical side naffe wa politicians kwe kugenda ku ground okusensitizinga abantu baffe okubategeeza ekisookera ddala tebisaaniko bye tugeneratinga tulina okubyejjako naye tubyejjako tutya. Waliwo akantu akalala akali mu agreement kesaagala kubuuza amaaso okwogerako akagamba nti omuntu okujja okumuggyako ebisaaniiko bye eriya kitera mu kutegeeragana willingly omuntu nga akkiriziganyizza n'ebyo muba mukoze eki bwogedde naye so si kumukola ki kumufuusinga na kuteekawo magye gamunyigiriza kulaba nti ateeka okukola ki sasula ssente okusinziira ku document zenkoze eki zenina wano. Naye njagala kubiriza bannakampala abandaba wano ku TV n'abatwala ku program namwe abatesitesi tumwebale nnyo okuteekawo program nga zino tubuli abantu era kati omulimu gwe nnina kwe kuddayo okukola enkiiko mu byalo okubaga nti bannemunda okusoza kasasiro naye tukkiriziganye n'abo abatukola ki abatugjawo kasasiro. Nkweyanziza nnyo ngenda kukomawo ku bannaffe abali ku Bukedde TV katuwumulemu katono ate tukomewo.